Atiddwa mu bukambwe ye Ashavin Ssemakula ow'emyaka 3 nga awambiddwa okuva mu maka ga Jajjaawe Mariam Nakiboneka Namaliga mu Bombo Town kaanso. Ssemakula abadde mutabani wa Ivan Ssemakula ne Irene Nakiboneka nabo abatuuze b'e Bombo. Jjajja Nakiboneka agamba nti muzzukulu we abadde azannya ne banne nga yali mu nnyumba kyokka agenza okufuluma wabweru nga tamulaba bw'atyo n'atandika okumunoonya. Tunoonya olwero nekiro twasula tusamba nsiko ne kansala n'abatuuze bonna banga bw'obalaba. Tusulanga tusamba ensiko. Yeggatiddwako abatuuze abasambye ensiko okumunoonya era nga batambudde ne batuuka ne mu binnya ebiri mu kitondo okukakana nga bamuzudde mu kimu ku binnya ekya fuuti 40 nga bagenza okumuggyayo nga yanyooleddwa ensingo. Ekiro bwe kijjayo amazzi wansi agenda okulaba ng'ekidomola kyataddeyo tekikka. Okwongera okwetegereza nga langa ekiveera wakati awo bwe kutukubira essimu. Omwana nga bwe baamusuula naye nga baamusuddeyo nga bamaze omutta. Kuba mujjayo yalaze nga omwana nga teyamize mazzi wabula nga bamunyodde ensingo. Abatuuze nga bakulembeddwa kansala Ahmed Kato bakubaganya empawa ku kituuse ku mwana ono era nti guno gwe mulundi ogusoose ettemu ery'ekikula kino okubeera mu kitundu kyabwe n'abalala ne basaba abazadde okukuuma obulungi abaana. Okusobola okuzuula ani yakoze ekikolwa ekyo kubanga tulina abaana abalala awaka tetwategedde lwaki omwana oyo yattiddwa nsonga ki. Poliisi omulambo egutute mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Ate emiranga gibuutikidde ekyalo Kabaganda ekisangibwa mu Kasangati Town Council amasannyalaze aga genereeta we gakubye abooluganda basatu babiri ne bafiirawo. Omu n'addusibwa mu ddwaliro ng'ataawa. Afudde ye Frank Mbabazi ow'emyaka 13 ng'ono abadde muyizi ow'ekibiina eky'omusanvu ku ssomero lya St. Teresa Primary School ne Claude Asimu ow'emyaka 2 mogumo. Ate munnabwe Muhanguzi ye atwaliddwa mu ddwaliro e Mulago okufuna obujjanjabi. Babadde balina epampu eri n'epampu neyeesiba kati omu wasseeyo ne gamukuba n'omulala n'agendayo ayambe munne naye n'afa. Mirambo givuddewo nga bagitadde awo tubasangidde naffe naye nga tulidde enduulu baana bagudde mazzi ne tudduka. Ekikangabwa kino kigudde maka ga William Kisembo akola obwa ddereeva. Kigambibwa nti abagenzi babadde bapika mazzi ag'okozesa waka kyokka pampu ebadde n'obuzibu era wakati mu kutetenkanya genereeta n'esinza asiimu amaanyi n'agwa mu kinnya ky'amazzi nga Mbabazi bw'alabye aguddemu n'ayagala amusikeyo kyokka naye genereeta n'emusinza amaanyi naye n'agwayo. Tuukayo omu ali mu kinnya ng'alayijjana naye nga ali mu mbeera mbi oyo nitumusikayo nitumujjayo netunoonya ebiti kusindika bali bakoleki balinye waggulu. Olw'okuba mu kinnya mubaddemu amazzi ate nga genereeta eguddemu ng'eyaka amasannyalaze kwe kuba kubeera ng'owookusatu bamusanze atawanaddusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Babaddeyo ndowooza nga balwanisa kujjayo genereeta oba genereeta ye yabaddeko amasannyalaze gabakubye era na genereeta twagijje wansi maizi. Abatuuze tebalinze poliisi ne beekolamu omulimu ne banyulula emirambo gy'abaana bano. Asiimu ekitaayo w'abagenzi agambye nti yavudde awaka ng'agaanye abaana okukwata ku genereeta kuba pampu yabadde nfu naye kimwewuunyisizza okumukubira nti bafu bajjo. That machine has a problem. The machine man is telling me to bring the mechanic to so after there. When I was out, I'm going to town to church, so I put the machine there, and that the children was inside there. Abantu nga baletenkanya okulanga bafuna amazzi naye tusaba buli muntu yenna asimye ekinnya akiteekeko ku nfu. Emirambo gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Waswa Beka Kagere yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.